mwebale. Tukubamu ku bantu betusoose okulabako mu kanisa y'omugenzi Pastor Yiga. Omugenzi Pastor Yiga abadde ategeeza ky'obulamu era kikyosinga omujjukirako. Pastor Yiga kyesinga omujjukirako abadde ayagala nnyo abayimba ennyimba z'ensi. Olw'ensonga nti ffe abayimbi tuba tufuluma ennyimba naye omuntu okufeina agamba omanyi oluyimba lwolwo lwagala lusooke luvuge ku TV yange on top of that nalusasulira. Ekyo kinene kikulu eri ffe abayimbi kitegeera. Ate n'ekirala aleese abayimbi abato aleese agaseeko ku industry ey'abayimbi. Omuntu okuleeta omuyimbi ng'amugye from nowhere ekyo kikulu nakyo nkimwebaliza. Kyova olaba era mbadde nina okubeerawo. Ate n'ekisinga obukulu tweddira omuziro gwe gumu neddira Ngabi ye mwami Yiga nze Namatovu. Ogedde ku bayimbi baleese music industry, bayimbi kibolaba ab'omuggundu baleese mu industry? Yaleeta omuyimbi gwe bayita Benana Misinga onkubyeko ekibaati ate nga tayimba gospel naye ng'omulaba abantu bamwagala era naye omuyimbi yafunamu yakola ssente n'afunamu. N'aleeta Bibuuza era oluyimba abantu ne balwagala. N'aleeta Nabbi Omukazi. Ennyimba za Nabbi Omukazi zaali zinyuma nnyo naye zaali nnyingi nnyo ng'era okiraba nti n'abalala bangi ne waliwo nogga yayimba Mukama nti kula omugugu biki ya Hassan Ndugga naye nga bambi olaba nti abadde musical nnyo ng'olaba nti ennyimba za abayimbi bebe babadde mu bulamu bwe bwabadde nga mulamu ng'olaba nti abayimbi baleeta abayimbi ennyimba ng'abantu bazaagala. So kitegeeza nti abadde alina talent ye ng'omuntu ate nga ne musically atugasa. Kiki osinga omujjukirako kiyinza omulabalako? Nze kyemujjukirako nti abadde mujagujagu nnyo nga alimu ng'ali fane ate nga kugamba ng'omulaba nti nno kyakola akyagala ate nga mumalirivu ate nga ayagala kugamba abadde fane kyekintu ekyesobola okugamba ali fane Pastor Yiga nga nemolaba ebyo kyolifa teweerabidde nga ne waba olina stress oseka kuba nze mbadde sisomera ku church sisabira ku church ye naye nga mbiraba ku social media mbiraba oluusi ne ku TV ye nga ngendayoko naye ng'omulaba buli ogenda kyolifa teweerabidde oba olina stress osobola okugyerabira kuba bisesa biba bisesa. Okay, nga tumaliriza ebigambo biriwo bingi waliwo abamukomerera waliwo abasaasira gwe kikyoyinza okwogera? Nze ebyo byenjogedde kuba nze byemumanyiko ebirungi nze nga nze kati ebibi nze sinze nina omusango okusalira omuntu ebibi Katonda yatusalira ebibi byaffe emisango. Kiki olifa toweerabidde Pastor Yiga? Okay, tweyanyiza nafulumya oluyimba Pastor Yiga n'alugula essente zesobola babuulira naye ng'ate aluguze akasente akawera kyo kyekyamazima. Balamusiza bannange era nebasaasira fenna okuba kitufiiriddwa Pastor Yiga. Kino kiffe okufiirwa tulumiddwa nnyo kati nga ffe nze nendirangala kyekisooka era Pastor Yiga bamanyanyazi ebigambo sirina bingi naye nga Pastor Yiga mumanyiko ekintu kimu kimusajja mumalirivu bw'aba asazeewo okukola ekintu akikola n'omutima gumu ate Pastor Yiga ayagala nnyo abayimbi era y'ensonga lwaki abayimbi tugenda wetuli. Omulundi ogwasooka
yalina oluyimba lwange lwe bayita ssanyu lya mulenzi lwayagala lusookere okuvugira ku tv ye ebs era n'agamba mwanyinaze oluyimba lwolwo lugenda kuvugira ku ebs okumala emyezi 3 era netukola contract era n'alusasulira kale nga kiraga nti pasita Igabambi ayagala nnyo abayimbi n'ekirala pasita Igamuwa ekitiibwa kinene nnyo olw'ensonga nti alina contribution ku music industry banange omuntu okuleeta abayimbi abasukka mu bannanga basita si kyangu ate nga pasita so ekyo mwebalizaamu era mukama amututte naye alese omukululo ku music industry era tumukaza okuba n'omutima ogwo kubanga abayimbi be yaleeta twabalaba ate era abantu ne babaagala ate nga pasita so kati ekyo kyatwewuunyisa nnyo okuba nti pasita ate ayagala abayimbi abayimba ennyimba z'ensi tufiiriddwa nnyo 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 era eggwanga lifiiriddwa nnyo omuntu nga pasita Iga tebasaanduka si bangi banange n'olwebigambo byo bateesaba byebigambo byesobodde okwoto balamusiza bannange era nebasaasira fenna okuba nti tufiiriddwa pasita Iga kino kizze okufiirwa tulumiddwa nnyo nnyo kati nga ffe nze nendirangale kyekisooka era pasita Iga bamwanyanyazi ebigambo sirina bingi naye nga pasita Iga mumanyiko ekintu kimu ti musajja mumalirivu bw'aba asazeewo okukola ekintu akikola n'omutima gumu ate pasita Iga ayagala nnyo abayimbi era yensonga lwaki abayimbi tugenda wetuli omulundi ogwasooka pasita Iga muyambukire esimu yalina oluyimba lwange lwe bayita ssanyu lya mulenzi lwayagala lusookere okuvugira ku tv ye ebs era n'agamba mwanyinaze oluyimba lwolwo lugenda kuvugira ku ebs okumala emyezi 3 era netukola contract era n'alusasulira kale nga kiraga nti pasita Igabambi ayagala nnyo abayimbi n'ekirala pasita Igamuwa ekitiibwa kinene nnyo olw'ensonga nti alina contribution ku music industry banange omuntu okuleeta abayimbi abasukka mu bannanga basita si kyangu ate nga pasita so ekyo mwebalizaamu era mukama amututte naye alese omukululo ku music industry era tumukaza okuba n'omutima ogwo kubanga abayimbi be yaleeta twabalaba ate era abantu ne babaagala ate nga pasita so kati ekyo kyatwewuunyisa nnyo okuba nti pasita ate ayagala abayimbi abayimba ennyimba z'ensi tufiiriddwa nnyo 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 era eggwanga lifiiriddwa nnyo omuntu nga pasita Iga tebasaanduka si bangi banange n'olwebigambo byo bateesaba byebigambo byesobodde okwoto
nga kitalo ddala. nga gwe omuyimbi kiki olifa towerabidde ku pasita Iga? Kiki olifa tewerabidde era kyendifa serabidde kubanga ye program nze ebadde enkolera olunaku nga nemba ne stress making sure nti ku ssaawa 3-4 mbeerako nendaba kiki olifa tewerabidde. Abadde musajja ayagala buli omu, abadde muntu welcominga buli muntu alina talent. Nzize wano olwokuba nti ndi mukyala mulokole ate afudde musumba nenzija wano kulwa taata wa mukwano gwange. Nze kungwagerako mukwano gwange nti taata wa afudde. Yes. Gana mawulire gakusanzeewa? Mukwano gwange yankubidde kale nabiwulidde nti omuntu pasita yafudde nabadde waka naye mukwano gwange nankubira nanga taata wange afudde. So nabadde nina okujja kulwa mukwano gwange nga taata wa afudde. Mukwano gwange bamuyita Mirembe, y'omu ku baana bakulu aba pasita. Batugamba waliko ku gundi ng'oli ku backup stage ye eyali wano ku gundi ku church. Naye bannanga ani yagamba? Batugamba wali oyimba mbu nawe ng'oli eri mu back stage nga mubakinga. Lwaki olimba? Nze ndi mukazi mulokole naye okuva buto bwange bwonna ndi mu Watoto Church. Mba siri mu Watoto, mbeera wa Pastor Michael Kingi. Wano sijjangawoko naye najjako mundi gumu kulwa mukwano gwange oyo mwana pastor. Guno gubadde gwakubiri nga nti nzijidde mu bubi. Mwalimu ze waleze kuteesa ku biki? Ogwasookera ddala nali nze era ku kyala w'oku kyaki kulwa mukwano gwange. Mwana wo mukulu y'omu ku baana abakulu ddala. Nga music industry gwoba olaba pasita Iga abasinga boogera nga mu abayimbi balina kye bagamba alina ettaffaali yagattako. Ettaffaali yagasseeko ddene kubanga abantu bannyo bakutte ku mikono naffe tumanyi bamagi kayima abaani bakutte ku mikono okulaba nti bafuuka basita. Ate era yo ne mu covid muno y'omu ku baami abalwanidde industry yaffe nga boogera amazima nti kino kiri bwe ekitiibwa tutte tukole. So ettaffaali yataddeko ddene nnyo. Ate abadde akuŋŋaanya nga ye tataliiko nti onayimba byansi onayimba biki nga mwenna mujja nga mwenna muli baana. Kuliko emikolo gyaggwa. Omusajja omuzaalira ddi? Omusajja ngenda kuzaala era bwe ndiba ndi luto mujja kulaba tuteyekweka. Covid yenna abaddeko banno bafunye embuto gw'oli kuki? Anti nze saakola programu yakuzaalira mu covid. Nakola programu yakuzaalira mwami wange wonna tunaba tusiimidde okuzaala. Kale